Buterevu uri ku DNC Daily News Channel tukwebeza bwebaza gwe agenda maaso n'okutufollowinga n'okugoberera buli mboozi yaffe gye tuteekayo ekyokola kyangu nnyo era kye tukusaba subscribe sharinga na buli mukwano gwe yenna oba oli abagende maaso n'okulaba nga afuna buli mboozi yonna gye tuteekayo osobola n'ogenda maaso n'okunyiga awali akade akakulaga nti waliwo obubaka obupya obuse ekyo ne kikuyambako okulaba nga tewali mboozi ekusubwa oba amawulire agakusubwa okuva mu ggwanga Uganda kw'ossa n'ensi yonna okutwaliza wamu olunaku olwaleero amawulire tulese genyamiza era nga Akaabye amaziga gatulukusa amaziga eri gwe w'emmeme entono era gena maaso n'okubanga ogalaba nga ogeekennenya nga nsonga za kiwamba abantu nga munnakibiina kya National Unity Platform era President Chode Ghetto Gladiator Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'avumirira ekiwamba abantu nga kino kiddiridde okutyoboola oba obutyobozi bw'eddembe ly'obuntu obwakoleddwa ku musajja w'enkwatangabo era musajja w'enfanfe bwe bagenda maaso n'okubanga bakwasaganya ensonga z'okumamulako gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa emaze emyaka 37 mu buyinza enzo okuva mu mikono gy'abo ebyokwerinda nga atulugunyiziddwa ebitagambika akubiddwa embooko okwetooloola omubiri gwe gwonna gwe ajjukira mwana mulenzi Kakwenza bino ebyo byakakwenza byali biweru wabula kino kyabadde kikakika kyabadde nga yayokeddwa paasi ku mabeere ge obanga bw'omanyi omusajja mu kifuba wali amabeere wonna baayokezaawo paasi ng'embeera yitetegerekeka era tewoomya nakabululu mwana mulenzi ono kye yaguddeko Mukama Katonda yekka yakimanyi njagala nkugambe nkujjukize nti subscribe sharinga ne munno agende maaso n'okulaba embono n'okulaba amawulire gonna agafudde mu ggwanga kw'ossa n'okwetooloola ensi yonna okutwaliza wamu wabula katulabe emboozi ya mwana mulenzi Butotola biki ebyamutuusibwako eyo gye yakwatibwa n'ebbanga lyamala ng'ali mu kabula muliro oba mu nkomyo ne mwana mulenzi Bobi Wine tulabe biki byagenze maaso n'okubanga ayogedde oluvannyuma lw'okutunuulira ku musajja we mukwatangabo subscribe sharinga nga Nsulakazo Central 2 Zone ennaku z'omwezi ali 31 olunaku lwa 2 January nali ku mulimu nga ndi mukola omanyize envuga boda nkolera ku Wilson Road ku stage angukira ku Gazaland stage y'omukoonaawo esimu nga nalina program nga nabwino ku meeting by sawem esimu yange teyaliko muliro nengamba akangene pinga esimu ya mukyala wange ewaka kuba nabala mu charging esimu nga sijja meeting gwenjagala olala nakangene mu ewaka ngamba omukazi ampe esimu ye nkyuse line tekemu line yange natuuka kanengamba mukyala wange mami badde sabo mpe ku simu yo ntekemu ku line kwa ina program naye simu yange tegenda kunsobolesa omuliro omutono nampe esimu nenja mu line nenteka mu line y'esimu yange naye line yange wenajija mu simu niteka mu simu ye nga tesobola soma amanya gali ku line yange nenge omuntu onkubira sokulaba nkubira nenja mutawe nako kubyanza nga bwembyanza zawera sawa nge mu nkomawo ku stage zali sanga mu dakika nga 2 ntuka ku stage na parking order zawera nga nanya kupaka recent tuzana dakika 5 chovaga ya janga ambade kepi ya black ne mask ya black nga ekomano bwete kene kofia nga ya black nangamba njagala kuntwala ku UK mole kansanga nemugambo ja kumpa irusu kasamu nangamba atugende let's go nentula ku pichi natwa ku pichi nayo ko kumuvuga tutuka kuike mole kansanga chava pa ku yatambula distance mitanga nya chava ngamba hababoda mtuita bayaye naiso kwateguno omutwalo ninda musigenda lwayo ngamba wono shuwadde walaika mwana akasenda akalina atengena mtu ana kumuzaayo penajira nalinda dakika 20 ngatajja nalindi awo ngaze nangamba tugende namuvuga ne muleta ne muteeka sino bakiyita Grand Corner kiri awo nga ku mini price kwa police ne parking awo nayambuka waggulu eyo yayambuka gule madakika nga 5 kati kyemvaje esimu netula ku simu ndabe sawa nangamba isanga zigenda zizo mu biro musajja ono nalindi awo dakika nga 5 nakumawo nangamba so kwate zine 15 za kunindamu tokyeralikirira tozibali ya ku transport just kunindamu waneno ugana malontwale na muwongo try tugenda yamalayo naddayo eri waggulu yamala dakika nga 30 ngendo kwera kusanga ziri mu sawa mu dakika nga
5 plus awe watyo nakomawo nangamba tugende enamuwongo kati mba muvuga bwenakomawo nayita ku stage yange wenyini ku Gazaland nenyambuka ntuuka ku mapeera house kyava ngamba olina womanyika wa Stanbic Bank nga ATM card osobola okugerayo ku ssente konze nina wemanyi main branch ya Stanbic oba ekyali Nzigule ntugendayo tutukayo nga already branch eyo Nzigale nangamba atugende wali nga ku Stanbic ya Jinja Road eyo waliwo ka ATM card akala ka Stanbic nagenda awo twasanga abantu basatu nga bali awo bawuzidolinga ssente bajjayo n'abalinda mawo ne bajjayo ng'ali ku masimu bwayogera naye nga already simufokasinzeeko nnyo simutese ku minds zange nnyo nga just emu yange eri ku ssente nti already gyakoma okudilayinga yengenda okoma ofuna ssente nnyingi yengenda okoma omukyajinga ssente nnyingi nali ndi awo nga yayingira ajjayo ssente ng'akoma abeera ku masimu ayogera nga mala ngamba tula ku simu nga zigenda mu ssaawa nga 3 n'eddakiika ezigwamu nga ziringa mu 2 awe watyo kyava ngamba tugende omugaye kweda ali mu kundilayingisa ne muvuga waifa wa boda tumayi byakumalayo natema akashoti katika nakayite manju akakonectinga ku rero wali eri nga tomaze ye ku bitala nempitaawo nenconnectinga mwali kati mbantu kakulawo ndi awo one day all president yali ava ensambya ku kitebe bamukubira tia gas awo wali ensasa ground yawo kati nemugamba tuite ku 7 street tuconnectingemu wali eri tufunire mu kuna mwongo road kyava ngamba eka tuite enwe tuti tugende rumu nemugamba it's okay kati mba mvuga pichi ntuka ku junction connectinga kuna mwongo road kyava ngamba nyago osimika sente ku mobile money nemugamba yawe osimika sente ku mobile money nangamba nemugamba nayo nabajjawa nangamba awuli wali wagule tugende nemugamba gusale kubo ogende zinja sigala wa nagenda oyagenda nasoka nabeera ku masimu akuba kati ngero tula ku simu alazigera cooperating sawa nya ngamba ne muzeyi ngandi late mbani jagalo jina ngamba let me come ngayogero luzu let me come ngamba why ngira nkwata nenkola ki ali ndi aho ngaze satwala time gama tatenzire mu tunge ku simu weyajja tutuka ku kataleke na muwongo junction eshoka nyambuka eyo kubiri manyanga nyambuka waliwo kikube kiconnectinga eko baliyita Bukasa road wala kuba akasoka akambuka waliwo kubeda eri masi lyambuka liliko kamera waliwo lishoka tiliko kamera ngamba twambukire wano kati nyambuka mba nyambuka bwenti nengere motoka mu distance nge yakamata nenge eri wala ngamba already ngeje nayi kasozi nenga sika amani motoka eja kati yamba mugamba nenge ne motoka avuga alinga atamidde nangamba kati nengeza kwagala okudojinga emotoka kitenkole ki nzire kukubanga nzika nagyo labanga already omusajja eraja jendi nembera staka nesibe motoka omulundi gumu nesiba picha omulundi gumu nagyo labasajja bavaamu nga balina obukokolo nga bukoma wane babiri bagula uji side ne side emotoka nga babukamu nga bankwata nga banyingiza motoka bankubamu motoka inenge jakula muteba muntebe ne mabega nenge jakula kati simu ya cheva egwa bweti wansi simu mukugwa kwano mukugala enjiji nkwate simu nga kankubire mu chalangi immediately yalolenge simu kwati nkuba bweti simu cheva bajane banga tunawana mwambaza abantu kaka kokolo we batu muto mundu nga bankwate mkono bansibire mabiga kati awisimu samanyo obe yisemu samanyo obo mukazi akute simu samanya chaddakawo naye omukazi wange yangamba recent anti nange nawulira nga olajjana naye simanyi nti oba yakute simu oba ina kyamanyi kyona bwe banvuga mu motoka nze mu kuteebereza okwange namala eddakiika nga 50 ngima kati nabatuuka we twayitulaga agenda bangi motoka stopinga motoka we ya stopinga ne bagula gate esooka nga mpulya muri bagula gate nenga sigama nti obandaba ne bagula gate eyokubiri
nanyola nga bagula ne gate yo nga mpuli abagula ne gate yo kusatu chevemu lukanika nga etandika okuslopinga diko obera mu motoka nga bakushira kutese wansi owulira nga at least otandise okubanga akirida nga mbokera kubeki obegenda kati n'owulira nga basiba omulundi gumu banzijamu nga bantambuza bantwala mu karumu kuba karumu kalina kalabanga just nga bandetedde kyakulya lunch bakuletera lunch olya mulundi gumu n'ecupa y'amazzi bantuuza bamalina ku bbiri nga tebalina kye bankola tebalina kye banyigere nga bandetera ekyemisana just ndya mulundi gumu full stop olunaku lwokusatu bakomawo olunaku lwokusatu bakomawo naye nga bagenda okujooja bakugiziza eki baba bakuteseka agokola ku maaso batandika okumbuuza gwe mu NUP oba mu freedom border okola ngani mwena mu planning ne president wamwe Kyagulanyi omuyaye mu planning biki ko batugamba sibai baba mwena kye mu planning okwagala okujaho government mu planning kine mugamba ne bagamba kama bange sina kye manyi just ne muwagizi buwagizi kyava batandika okumpisa obuntu ku mubiri kuno bwe buti ngampulira pain ninga nga bazibye wano nga tosalaba mu nenga jase so mu feeling anti omuntu akubuza ali awo nenga bakusibye enjegere ne bagamba ne mustira mwere zina musango java bangamba oja tugamba ne bagamba mukebere simu yange ola mwekiri yagati oba mbera ko kutebe cha NUP muri bademo kwa yacho naze mwagala okola ngazo de chimanyiti already simu yange mchalanga yajina atenge ebintu bisinga byonna biri mu simu yange nabakebere simu gati ngainga buli kye bakubuuza nogano kiddamu makwiso omuntu ku mubiri obuntu nga busane nga tosobola kwerwanako obulumi bukulumira mu kifo kimu kyava bambuuza omuvuka omuyita Nasifu nangamba Nasifu omumanyi nenga Nasifu of course nali mumanyi kuba mukwano gwange era avuga piki bambuuza Nasifu omumanyi konze Nasifu simumanyi ne bangamba ate olina kumvuka gwomanyi yena gwe bayita Nsubuga konze abamugamba bona sikola ki sibamanyi naye kyemanyi kintu kimu Kyagulanyi just muwagira buwagizi nga unagamba nti wagira omunenze nekamuta kintu era obudde okola kyo gendayo kyava ngamba ojja tugamba kati omusajja omu nempulya nga ayita oli mu Luswayiri we kujja musajja n'avaawo n'agenda wulira atambula agenda nensuka nembeera onengamba wakati kyebazaako kiki kyebazaako we bakomawo olwo we bagenda tebadda olunaku olulala ne bakomawo ne baŋŋamba gwe ne pulezidenti wo mwina bye mupulaninga okukola naye twagala otubuulire biki omwagala okukola ne bagamba bakama bange nze ndi innocent guy sina kyemanyi nze Kyagulanyi simusembererangako simumanyi jja simuleba bulabi kwagala wonayagala omuntu nga bambisako obuntu ku mubiri kyatwalanga ennaku nga 7 olunaku olw'omunaana bajja ne baŋŋamba sebo oganye tugamba ne bagamba nze gwe mpubuuza bannaye sina kyemmanyi nze ne muvusi wa boda nagamba nti just president wawe mwagala bwagazi nga wona yagala omuntu naye sina kyemmanyi nti obagenda kola kino nti obazaako kino ne freedom mula gye mwogerako nze like mbadde simanyi n'abantu abolekera president Kyagulanyi nga balina ki nga babayita freedom board nti balina n'ekibiina balina n'abakulembeze nze mbadde sikimanyi kwanza mbadde nkimanyi nti like oba president alina waalaga mumulaba ayitawo ne mumugoberera ne mumufollowing nga alina gy'alaga bayi naye mbadde simanyi nti waliyo ne group ekola ki president waffe bajyateekamu sente bajyafining nti oba ya freedom board era mbadde sikimanyi naye nga ne baga nkiwuliraku mwezi mbadde sibimanyi kyabava baŋŋamba omusajja kyava aleeta ekyuma nga
kuba sijagandi bana lichi mayo chima kifana kitya ngandi wenti wano wenti ngekiro kimbise kikomanga anu kwekiti nenga tosobola nga kiri tudda akanyunga kyebava aite ekyuma nakiteeka wano okumala nga ddakiika emu naye nga ndi bwe nakijjawo oyo namugamba sooka ojje kati olunaku olulala olunaku lwe bagenda tebadda olw'omunaana nembeera omu nga zenna nzitulukuka ntonya nsula nkaaba buli lunaku nga nkaaba ngamba bano bagenda kuzitira obwereere olunaku olwaddako bwe bajja baŋŋamba obadde tugamba tolina kyomanyi tulabye mukazi w'emagere tulabye amawulire nga bakwogera kwaga muli memba NUP simaye biki nga tugambye ani abagambye naye bagamba nze kumulaba ano ndi wano siina simu tobandaba amawulire siina gwe nkubira simu yenna siina gwe ngambye nti oba kino nekino n'omukazi ze siina mugambako tigerako emagere simanyi babali mu bingamba wano siina kyembazi basikama bange ne munyabe temuzita siina musango nakuwa nejuma ekinyo kyavulya kyava mugamba we kujja namuyita n'agenda weyamuyita n'agenda olunaku nga lwamwenda nembeeramu olunaku nga 3 nga tena kyebankola nga ndi omu olunaku olulala bajja ne bankuba empiso wano wankuba empiso nembeera omu kati mba ndi awo nga ntudde nga wayise olunaku olulala mpulira abantu abatambula nga jjukira oba owulira muli abantu nga batambula naye nga mwe nali ng'osobola owulira nti waliwo n'abantu abalala abalimu kuba nali mu karuumu naye ng'osobola okumanya nti mweri ruumu mulimu abantu abalala abalimu oba mulimu abantu abalamu jasi nga baba tokyalinga kuba osobola owulira sawundi z'abantu naye nga like ng'egye baba bakuteesa ekintu muno omuntu osobola kuwuga naye baba bakuteeseeko ekintu kyonna oba ojja nga eddoboozi terisobola kufuluma kati kyabava mpulira nga bogana nagamba naye kano tekalina mulamwa kano kakyali kalina ngamba babagamba nzi naye nga just owulira abantu nga kano kakyali tekalina mulamwa kati olunaku wayitawo ng'ennaku 2 ne bajja nali bweti nga wansibye bwenti wansi nga alina ekinankani kyange nga bakati bandeetedde emmere okulya age olaba nga basumula zino enjegere zonna zonna banzijjako kali nembeeraawo naye nga muli siina ssuubi manyi nti buli kyewe kyanyi kyakolaki kiwedde kyava baŋŋamba you stand up kati mba nsituka mpola bwenti baŋŋamba you move mba ntambula naye nga nina kino ekinankani oli kyava nkwata eno nansindika nenkuba omutwe ku kisenge wanawazimba wano nensituka kuba natuuka mu ddwaliro nasookera nga wazimbye we wati waliwo ekimmonde mu ddwaliro bwe natuuka nempulira nga batambula bagula enzigi mpulira bano abantu ala baali boogera luswayiri kuba bali abandi tebayogerako kintu kyonna kyonna baati kamotoka tebayogerako kintu kuba boogera luswayiri biki kamotoka kaali kamotoka kati dibatula motoka abantu baalinga bana kuba emabega natula wakati nga owulire ne waliwo omuntu gwofiiringa nesaidize no ngeri ogwofiiringa nga kati eri mumaaso owulira abantu nga balinga aboogera ababiri nga bali mumotoka olredde motoka nempulira emotoka ngetandise okwambuka bweti neŋamba kama katonda waawe naye bagenda kukola ki aleka bagenda kunkuba masasi ne banvuga naye ku luno bwe mbalabala mu ssaawa ezaddakika 30 ng'emmotoka eyite paakinze nali ndi awo nga mpulira emmotoka nga epaakinze naye kyatwala dakika nga 30 bwe mba kuteeberezaamu kwange emmotoka mu kupaakinga omusajja omu kyavaavaamu ne bankwata ne banjja mu motoka nga nina gundi yange emikono giri mabega oli kyava nzijjawo kuno empingu emabega bwa naŋŋamba bweza nonya tugenda kukuba amasasi naye nga ndi mu kimasiki kyange ne mbagamba bakaba bange nze saawa eno wano wendi sijja bagamba nti kinesiga mukama katonda yali nange
kyache mukola salu sinaje nsobola kukola kyemungamba okukola kyenkola tebangamba tambula obangamba otambula nagano tambula nasigala nyimiridde omusajja omukyava nkuba oluyene mabega nganze muli ngamba olina atambula bagenda kukuba amasasi nga bakukubiramu like one distance ningamba ati se bankuba kamba gwemu waneeno omulambo gujja tumaya gwinza olumira nga ngudde waka awo bali bangamba tambula nenga ekubo liri nga imoroke mazo simbula lyali like nga lyali mu engeri ya x nga imoroke zimu zislopinga endala zidda side zeno bweziti kuba bantu sawo zali sawa nga 5 kuba natoka mudwero nga ziri msawa nga 5 dakikanga asatu kati webanteeka ku moto kugunga nga etambula n'entambula sasa mukyavaga ngamba kwata eno bwoti kati mbazi ngate otambula na ngamba stop nasikawa kanakani ku mutwe bwati kati nzi wano already wano mutungwa nsola ngamba kati ninjagala mbenga alawa sola wa musai nenga wano la abantu abali bali ebintu batese ku mutwe nagola banga motoka etambula mpola mpola olina ngamba you move nentambula nengo already nali very weak nyo wakaja samfunye mu kutwai naye nali so anatambula waba kuba muno munuma mbiri zino zinuma munda muno munuma nembera nzisabo ndi mpulira obulumi muno munda kyafa bangamba kamazo ngamba tambula ngendo kuda muri yange motoka ekirira egenda aina tambula distance okuvanga wano no mwami oyo nesitama wansi bwe nesuka nemberawo waita dakika kama 10 nenda ba boda nga empuli ya malubuzi ga boda ejja nenvayo nenyimira mukubo ningamba boda nyambo ntwale kubansudde wano bali bampamba ngamba nja kutwa nange ndiwo muntu wa people power sabu takutwala mbira je nkusasa sabu takutwala ne mugamba ne nyambo ntwale ekyebando so ntuse kyabano nja tegeera wenkola ki wendaga kati ngechebanda waliwo omusawa janja bamukyala wange n'omwana ntiro okuntume dagala mu town shopping ya bino shopping ya ndeteri atengo oyo mukyala omwami wa NUP nyo koja wa wono honalebo nyeko Derek yakati bwe natuukaawo abasajja ne bananga musajja twamuleye ku TV ono nga zinaze no bandaba ngamba bali bamuwamba biki omusajja natwala mu ddwaliro munda nakola treatment yasoko nagamba waboda kwesene neko waboda namuga kwa musawe yabingamba binuze ngande yangamba waboda ngambe mwesente yabada myabuza kwesente meka waboda namugamba topadi n'ekikumi just nange ekikoze ngalwaki bamuyogo gwanga kumuyamba kati unabera nabade okudwaliro it was today it's Monday Saturday night nensulawo kati kumacyancha ku Sunday bikyala wange ne bantwala mu dwaliro eddala kale wadde kyanaku nnyo nti abantu baffe bawambibwa buli lunaku mu ggwanga kyasanyu nti muganda waffe mwesigwa Eric sorry kyanaku nti abantu baffe bawambibwa buli lunaku naye kyasanyu nti muganda waffe mwesigwa Eric alabise tuze twogera ku bantu abawambibwa buli lunaku abawambibwa gye buvuddeko mu M7 ng'ali ku terehe sita function yembalala naye yefuula era nga bweri nkola nti ayogera kimu ate nayakola kirala. You want me to pause? Deko nga bajaguza olunaku lwabwe olw'amagye yeefudde afa ku bannayuganda era n'agamba nti amagye tegalina kuba brutal, tegalina kuba corrupt kubanga ebyafaayo bize biraga nti amagye bwe gafuuka ag'abatemu agawamba abantu oba amali g'enguzi abantu bagakyawa. Kyanaku nti ayogera ekintu kimu ate n'akola kirala. Muganda waffe wuuno yakalabika naye mulaba kye bamukoze bamutulugunyiza n'abalala bangi bakyamisinga olunaku lwaleero bangi bawambiddwa okugeza baganda baffe okuva e Nakaseke omu bamuyita Khalid Sebbi mulala bamuyita Kabugo Alex bawambiddwa okuva e Nakaseke. Tulina ne information from Honorable Nyeko nti bawambye n'abalala babiri
emakindye. So ebikola bino ebyokuwamba abantu bikyagenda mu maaso. Ekyennaku nti ate akakiiko akalina okuba nga kalwanira ddembe ly'abantu nako kawagira ekiwamba abantu, era buli we tuvaayo ne tusitula amaloboozi gaffe bagamba tebawamba abantu. So kyanaku oswadde nnyo mukyala wa Gadya n'akakiiko konna akakozesebwa ate okunyigiriza eddembe ly'abantu. Olwaleero bannaffe abawambibwa baleetebwa mu kooti y'amagye Makindye newankubadde si basirikale. Kitwongera n'ennaku kubanga omu ku ba lawyers baffe yali akulembera balawyer baffe mu kulwanira eddembe ly'abantu bano n'okulaba nti bayimbulwa makomera. Kyanaku nti yatufuddeko kanso wa Mary era tujja kuba tubategeeza ebyokukomyawo omulambo gwe. Nga bwe mumanyi mwena tiyafiira America kubanga wano tewali bujjanjabi bwali busobola muyamba. Muze muwulira gavumenti ya Museveni n'abo bagiyambako nga buli wetwogera ku nsonga y'eddembe ly'obuntu bagamba abo tebalina poliisi, tebalina kyebagala kutereereza ggwanga, kivola aboogera ku kiwamba abantu kyokka. Naye ng'eggwanga buli kigenda maaso kiraga nti ensi nfu terina nkola eyamba abantu. Kanso wa Mary yafiiridde America kuba ebyenzijanjaba bya wano bifu n'ebirala bwe bityo. So kyanaku naye tukulisayo muganda waffe Mwesigwa era twongera okubanja okuteebwa abo bonna abawambibwa awatali musango abali mu kutulugunyizibwa n'abo abattibwa twagala batuwe emirambo gyabwe tugiziike mu kitiibwa. Thank you very much. While it is very sad that abductions are still ongoing the country over, it is a happy moment that we've gotten our brother Mwesigwa Eric back alive. General Museveni was speaking on their military function, the Tarehe Sita celebration, and said that those armies that turned brutal and corrupt were hated by the population, purportedly discouraging the brutality and corruption of the military. Unfortunately, the military and other security agencies continue to be used to violate human rights. Our brother Mwesigwa is the latest survivor of abduction. As you can see, he was tortured grossly during his days in detention. Very unfortunately, the commission, the Uganda Human Rights Commission, which is supposed to be defending human rights, is part of the human rights violators by denying that there are abductions here, and it is a moment of shame for the head of the Human Rights Commission, Madam Gadya. It should be not such words coming from her mouth. As we speak, many are still missing. Many have been abducted. They are missing. Many are reportedly killed. We continue to demand the release of all those that have been abducted. I mentioned that just a few days ago from Nakaseke, our brother Khalid Sebi and Kabogo Alex were abducted. Up to now, nobody knows where they are. Exactly how it was with Mwesigwa. We were informed by the Member of Parliament for Makindye, Honorable Nyeko Eric, that there are two people that have been abducted from Makindye. So we demand for the release of those that are being held illegally, and we continue to call upon all Ugandans to join us in defense for human rights. Many are intimidated to keep quiet, but I want to remind you that if you keep quiet, your people will die in silence. Maybe if the wife of Mwesigwa kept quiet, Mwesigwa wouldn't have been brought back. Mwesigwa has been brought back due to the pressure that was mounted. Mwenaba ina abantu bamwe nga babawamba nga mutisibwa nti musirike, mbasaba temusirika kubaje musirika abantu bamwe bajja batta ekimugunyu. Naye nga bwe mulaba Mwesigwa mukyala we yavuddeyo nasitula eddoboozi lye n'abanja bbaawe, era eyo pressure eyaleetedde okuta Mwesigwa. Singa twasirise busirisi obalyawo tetwandizeemu mulaba. Nyongera okusaba abakulembeze mwenna nammwe bannayuganda mwenna musule amaloboozi mubanje abantu baffe abaakemulwa. Njogedde ne ku nsonga y'abantu abakolera Museveni, buli wetwogera ku kiwamba abantu, buli wetwogera ku kulinnyira eddembe ly'obuntu bagamba abo tebalina nkola yanjawulo eyinza kutwala ggwanga mu maaso. Nekirikirya nti byonna byafa okusinziira ne ku kanso waffe wa Mary eyatufuddeko, yali yagenda Bulaaya
funa bujjanjabi bwanjawulo kuba wano tetwalina bujjanjabi bufaanana bwetu. So buli kigenda maaso kikulaga nti gavumenti ya Museveni efairinze. N'okusingira ddala twagala abantu baffe, mutuwe abantu baffe oba balamu oba bafu. Thank you very much. They were asking me question that what's your plan to remove President Museveni? We saw you, because first of all they was asking me that why do you support Bobi Wine? What are you planning to do for this government, for President Museveni? For me, I was telling them that for me, I don't know. For me, I'm just a supporter for NUP. I don't know everything. That's it. So how did you get those ones? These ones, they was crushing me. With what? I don't know, because I was not seeing them. They was covering my face like this. For me, I was just feeling a pain. They have just tied my hands, my legs. That's it. In Luganda, you told us how. They were using maybe like some iron, like maybe there is a big thing, like maybe I didn't saw by the thing, but I just feeling the pain, putting like the thing like this, scratching on my body like this, but I was not seeing them. Thank you. Thank you. It's okay, musajja.